Mbalamusizaako mikwano gyange mwenna abaliko nembebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya Julius Katongole mu Miransanafu maze okutuuka ku ssaawa zizino ziri 8:53 wano mu ggwanga erya Uganda. Babuuzaako mikwano gyange mwennawe muwangaalira mikwano gyange abava ennamugongo ku lunaku lw'abajulizi abalamaze okuva mu bitundu ebyenjawulo, abavudde Kenya, abavudde Tanzania, abavudde Kenya, Rwanda, Congo, mwenna tubakulisaayo ku lunaku lw'abajulizi ba Uganda. Oyo yenna alamaze olunaku olwaleero, ekereziya nnyaffe atutegeeza bulungi nti aba yeefunidde indulgensia, era mu kino omulamazi yenna twebaza kitaffe omutukuvu Paapa mu bubaka obusomeddwa. Kitaffe His Excellency the Apostolical Nuncio to Uganda Louis Vichenko obutuwadde obutuzizaamu essuubi nga ekereziya katolika okulaba nga tujjukira abajulizi abaayimirirawo olw'okukkiriza ne bagaana Ssekabaka Mwanga okubatta. Ssekabaka Mwanga ye n'abatta olw'okuba olw'okukkiriza kwabwe. Ssekabaka Mwanga n'abatta olw'okwagala kwe baalina mu budde obwo. Ekereziya nnyaffe abajulizi ba Uganda bano ne balangirira mu lubu lw'abeesiimi ne baba mu dogmatic teaching of the Catholic Church bakiyita canonization. Canonization ey'abajulizi ba Uganda eno eyaliwo mu mwaka ogwa 1964. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'abajulizi era tusaba Katonda ayongere ebibala mu nnyaffe Uganda, ate tufune abajulizi abalala abagenda okulwanirira ensi eno Uganda, tuve mu bufuzi obw'omumbula. Ekyo kye kisinga obukulu. Awo nno njosaayosa kitaffe Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga, omutiibwa Emmanuel Cardinal Amala, abepiskopi, abasaaseredooti, ate bannaffe abatukulembeddemu okuva mu ssaza ery'e Fort Portal tubayozaayoza, ne baganda baffe Abanglicans Greater Kigezi ye bakulembeddemu muyogeeyoge. Muganda wange sharinga video kubanga amawulire gendeese mu Miransanafu. Mbadde mbuze nga amawulire nga noonya, mbadde mbuze nga amawulire gajja ku mmeeza. Amawulire ndeese mangi era mugenda kwewuunya. Omanyize mbagamba bantu mmwe, I always tell you my people, nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda. Ne mbagamba buli ajja okwekiika mu kkubo lya Kyagulanyi ensi agenda kuboola. Bangi ne mulooza byakusaaga. Ate ne nyampyanisi abanyampye awe Boston, abanyampa mu UK, kati amawulire gonna gali ku mmeeza wano. Nagafunye dda mu Miransanafu, abaana ne bagategeka bwe bagasiimula. Ne mbagamba mugaleke ngenda gababuulira abantu. Era njagala wemmemme entono ove ku video. Baganda bange emboozi ngenda gibawa. Ne Kyagulanyi olina amaanyi. Kyagulanyi bannange nze nakakasiza Robert Kyagulanyi bannange Abannayuganda banyiivu. Ye mubadde mukimanyi nti Dr. Besigye ali mu kkomera. Abantu bali ku byabwe bakola buli kamba panze. Abantu baga nedda ffe twategeera Kyagulanyi. Abe-FDC ekifo ky'okujja mwegayirire president w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje agamba abantu munnange omusajja bamusiba, munnange ng'ali mu komedi we, muli eyo muli mu peregeesi, mukkirize nti amaanyi gaba bugumye, mukkirize nti ono Robert Kyagulanyi Ssentamu nga sinagenda ku mawulire ga lunaku olwaleero
sharinga video njagalako abantu bangi nyo kwagaliza mukwano gwange era bwe tuzirunze kabaka webongula Fred Kajubi Chemical Ali amazaalibwa amalungi muganda wange Fred Lumbuye tukwagaliza amazaalibwa amalungi olwa lunaku muganda Fred Kajubi Lumbuye lwe yazaalibwa era Fred Lumbuye sebo tusaba Katonda akwongera amaanyi akwongera emyaka omulimo gwokola gwa amaanyi Fred Lumbuye mukama akuwa omukisa akuwangase akuume ne famire yo mazaalibwa amalungi ntandise video nako olwaleero njagala owemmeme ntono ngenda kwabya ngenda babuulira bye mutamanyi era mugenda kutya nti the champions the nyamulengezi are there naye tugenda boogera mbalamusizaako bannayuganda yonna gye muli bannayuganda ntuuse musajja mmwe Julius Katongole mu miransanafu tero bagamba agala okwogana mu miransanafu enamba yange 0702 22 27 58 amawulire gonna kola gendese galimu okukaaba n'okuluma obujiji era ntera okubagamba nti munnayuganda w'emmeme ntono va ku vidiyo ogende oba olina olubuto mukwano gwange funa weweogomako kubanga amawulire gengenda okubawa agaguddewo si malungi twajja ne tubagamba nti abantu bangi badde bakolera Yoweri Kaguta Museveni nga beerimbise mu opposition nga bayisaawo ebigendererwa byabwe bangi ne muwakana era obutambi buzze bufuluma n'amawulire ne bagatuwa agamu ne tugasirikira joli abalamu n'entula ne basajja bange ne baŋŋamba mu miransanafu abantu abamu mulina okubategeeza ensi kubanga bye tulimu si byakusaaga abantu bataddewo obulamu bwabwe najja ne ndabula omwami gwe bayita Jose Chameleon Mayanja ne mugamba Chameleon tojja kuyemba era Chameleon abantu b'e Boston tojja kukola ki kubayimbira Jose Chameleon Mayanja n'aloza byakusaaga ye n'akwata ssente n'asasula abantu abamu naddala mu Boston n'abasaba okulaba nga batambuza message ye n'obubaka asobole okuyimba munnange njagala kutegeeza wenna munnayuganda twagaseemu ne drones zange ku bantu abatendinga ekivulu kya Jose Chameleon nga munnange baali 72 era 72 kuliko abafamire n'aba NRM n'egganga yonna eyali ewereddwa era eyaweebwa omulimo gw'okutambuza obutwa naddala mu Boston. Jose Chameleon Mayanja ekintu kino kyamutuddemu ne mukwano gwe Misa Kisemakula gye buvuddeko mwalengera omuyimbi Misa Kisemakula bwe yavaayo ne yeegaana n'agamba ye avudde mu gundi yaabwe gye bayimbiramu munnange ng'alowooza nti bw'aneegaana Baronadi Mayinja n'akwatagana ne Jose Chameleon Mayanja ajja genda afune obuganzi ekivulu kino baakiranga abantu bangi era wano njawo okwebaliza abantu b'e Boston okulaba nga bayimirira ku magulu gaabwe yadde enkwensenga ezimu ezajja ne ziremera mu mmotoka bwe zeefuula ezizza okwekalakaasa okuggyako okubabega ezo muzeegendereze muwulirize emboozi. Jose Chameleon Mayanja yafunye meeting oluvannyuma lw'okuyimba ne munne Misa Kisemakula ne bagamba ekintu nga kitusaze era tukoze tutya diru ng'egaanye abantu nga batukyaye bulijjo bye tuwulira era bye tulaba ku mutimbagano amaanyi gali bwegati Robert Kyagulanyi Ssentamu gayina Chameleon bamuzizaayo mu butambi bwe yajjanga ng'ayimba eyo mu diaspora abantu be yakuŋŋaanya ku luno nga beesala kino kyamukubye enkyukwe era ne famire ye Jose Chameleon Mayanja n'ategeera nti weeri eri ku bunkenke. Njagala okulabula abantu abali e Boston mumpulirize bulungi. Abantu abali e Boston nzize mbalabula era nga mbagamba mugenda kulaba abantu nga bakyusa ennimi. Jose Chameleon Mayanja ayina abantu be yafuna ng'era abamu beerimbise mu nkyukakyuka n'abawa ssente eza mu Oz Project okulaba nga nabo batandika okuba National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu.
mwajja ne mulaba obutambi obw'enjawulo ku bisaawe eby'enjawulo. Abantu bangi ne muteebuuza airport ki omuntu gy'asobola okugendamu n'akwata essimu nga tolabawo bantu bonna bo bali mu nkubo babiri. Kino kyali kiteeketeeke. Mission empange eyali nga eyagala okusitula abantu b'e Boston. Mwatu abantu b'e Boston ne babuuka. Era njagala obategeeza abantu b'e Boston wammanga waliwo abagenda okuweebwa obutwa ng'era kamiliyoni waviira mission eno agenda kubagimaliriza. Okuwa obutwa abantu b'e Boston ne California kubanga Jose Chameleone Mayanja ateekateeka okusitula okugenda e California. Nabalabula ku mwami gwe bayita Mande Atigo. Mande Atigo alina omukulu gwe yasisinkana awe Boston ng'omukulu ono mubadde mumumanyi mulungi era mukwano gwammwe naddala mu abantu abeekalakaasa awe Boston. Olw'okuba erinnya lye livuga nnyo n'ebintu byazze ng'akola, bali mu mitingi ey'akafubo okulaba nga bamumatiza bye balina omugamba. Naye magamba era mbalabula nti ekigenda mu maaso awo n'ebiriwo muyina okwebeereramu. Njagala muwulirize bulungi. Munnayuganda ali ku vidiyo olunaku olwaleero. Nze Julius Katongole mumira nsanafu. Ensanafu nzimira bwe njagala n'enzigaaya. Bino ebintu byatulimu ne saakaasa abantu abamu gwe muleeta mu sitwago y'Abannayuganda. Ng'abaana b'abantu bakyali mu makomera. Nga Museveni essaawa zino ali mu kugamba Bannayuganda bagende bali amapaapaali. Mwe ne mwefuula ne mwewa obuyinza obufukamiza ba Jose Chameleone Mayanja nti bakusonyiye ku ddiiru ki? Era Chameleone bamusonyiwa yakola ki? Bw'okitegedde kinene oba kitono. Tukooye bannabyabufuzi n'abantu abalooza nti mugenda kuzanyira ku Bannayuganda mumale okulya ssente mukomewo mwogere bigambo. Nedda. Gwe bw'osalawo mu bwongo bwo n'olya ssente za Yoweri Kaguta Museveni olina kunamirwa. Full stop. Lino eggwanga lirina bannannyini bantu mmwe. Kati abantu amugenda tutandika okwogera oludikya. Twatandise okubalaba. Mwajja abantu bategese okwekalakaasa ku gundi ya Chameleone. Abamu ne musigala mu mmotoka bwe mwefuula bwe muddawali bwe mwagala okulemesa abantu bekalakaase. Bano abantu abatulugunya e Uganda be ba Jose Chameleone Mayanja. Chameleone taliyagala Bobi Wine. Chameleone taliweereza ggwanga Uganda. Oyo alina murder case. Yatta Kalamaji. Essaawa zino baamuwa ddiiru ne bamugamba tugenda kukusiba bw'ogaana. Abantu be South Africa baamulemesa okugenda. Teyagenda South Africa. Najja olw'okuba waliwo bamafiya awo abaagala okwerimbika nti Chameleone talina buzibu. Ne mugenda ne mukwata obusimu bwammwe ne mwefuula abalaga abantu. Bannayuganda ebyo bye mwali balaze. Lwaki live temwasitwala ku bantu abeekalakaasa? Njagala okutegeeza Bannayuganda yonna gye muli kano akaseera ke tulimu tukooye bannanfuusi. Eggwanga lyaffe abasajja balitwala. Muhoozi Kainerugaba yabadde Busoga. Biliyoni 3 zaasaasanyiziddwa ku ntambula ze. Teziriiko budget. Era bimotoka bya tooyi bimutambulirako. Nemmwe abeefuula b'emitima emiyabayaba saagala mutandike kumanyira Bannayuganda. Nze mbagamba nze Julius Katongole mumira nsanafu. Kubaani nkubuulira. Eno sitwago kasitonyampa nga tukunyampulula. Bangi muli eyo muli mutagali mupostinga bino palapaso w'ekisiru. Mubuzaabuza abantu. Boston Museveni agitaddeko ssente olw'okuba Boston mu Massachusetts kyekibuga ekisingamu Bannayuganda amaanyi. Tugenda kubaabya abantu mmwe. Mission meeting gye mwatuddemu. Odweke Lwaboga ateekateeka okujjaawo. Odweke Lwaboga ateekateeka okujjaawo. Waliwo amannya ge mwawandiise. Mutandise okuyita bannamu abamuwozi project kyokka nga mwe abatambuza muwozi project. Muteekawo embeera ya diversion. Bw'obanga tukola leka abakola batambule. Muleme tuzaayo olwatta omwami nalumanya nti lwaki tewayogera. Kama okyesoka yogere simabiki. Muleka abantu bakole. Muleetawo tribalism. Mutandise okuwalampa abantu abalirwaniridde eggwanga lyabwe. Muleeta ebiboozibozi ebitalina mulamwa. Mwe mugenze wa Chameleone mulidde ssente zammwe muvudde omugenze mu bbaala. Kati essaawa zino oli mu maka ga Chameleone wagenze kulaba baana be
Can you imagine? Olumala nga mukomawo nga mutugamba batuwadde obutwa. Njagala okubalabula. Bantu mmwe mwebereremu. Muve mu mbeera etagenda kutwala nsi yaffe maaso. Mumira nsanafu nzize mbibagamba. Kyova olaba abantu bagenda kunkyawa olw'amazima gange. Nze ndi musajja mukatuliki, atya Katonda, ayagala eggwanga lyange, asibiddwa olw'ensi yange. Era sigenda kutiiririra bigambo byange. Mbagamba olwakwata Junior Saalumanyambu ate Museveni ye yalukola, shayalinga video ngenze ku mawulire amatuufu. Ulirize mboozi. Nina amawulire mangi nenjagala na kano nkayiseewo. Bannayuganda waliwo bangi abajja ne batugamba Katongole, lwaki oyogera Kamiliyoni mukwano gwange? Lwaki oyogera ku Chiko mukwano gwange? Njaba buli ekintu kimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda, tewali amusinga kumanya Jose Kamiliyoni Mayanja. Kyagulanyi abantu abasinga gyali mikwano gye. Naye kasitookola mu bwoti Bobi Wine ng'akwegoba yesitwaga entuufu. Abamu muli mutubuzaabuza mbwono mukwano gwange yankuliza abaana ono yakola ki? Saagala muntu addamu kunkubira simu. Bwe mba ndeese information ekuba Jose Kamiliyoni Mayanja nga munyampi, tonkubira simu. Kubanga bino bye tulimu bya ddala. Bino bye tulimu bya kituufu. Era njagala bagamba Yoweri Museveni tuli mu kumujja ku bukulembeze bwa ggwanga. Abamu temwagala kiwulira naye ago ge mazima. Era abantu beetegefu okumujjayo. Ntandise video. Kati bengenda okwogera n'amawulire gengenda obbawa. Ow'emmemmento nova ku video ogende. Kuba ogenda kubaluka omutima ofe. Mbibagamba. Ow'emmemmento nova ku video okole ki? Ogende. Ow'emmemmento mumira nsanafu byagenda okwogera va ku video ogende. Ntandika bwenti. Ulirize mboozi. Ate wano saagala kulwawo nnyo. Saagala kulwawo nnyo. Ulirize mboozi. Njagala ulirize bulungi. Video egenda kuba bweti. Mwenna bannayuganda nzize mbagamba nti waliwo abanyampi bebasindise okutemula bannayuganda n'obbawa obutwa naddala mu diaspora. Era abanyampi bano njagala olwayo mbaabye ne missoni zammwe ze mugenda mubadde mukola. Njagala muntagingire omukulu gwe bayita penge ojje ku video y'olunaku olwaleero. Muntagingire MC njagala ojje ku video y'olunaku olwaleero. Muntagingire Pastor Franklin Mondo eyayita pastor naye nga musajja mufere era nga musiyaz njagala ajje wano. Mwenna bannayuganda najja ne mbabuulya ku musajja gwe bayita Pastor Mondo. Pastor Mondo abadde omusajja omufere era nga yadduka wano e Uganda. Waliwo abantu be bafera ssente ne mukwano gwe Pastor Siraj ali mu kkomera ekitalya ng'ali mu kuvundira mu kkomera. Mondo noyite South Africa n'opanga n'ogenda ebweru. Pastor Mondo waweereddwa ddiiru ey'okulaba nga gwe wennyini mutta abantu mu diaspora n'okutambuza obutwa nga weefudde omusumba. Era abasajja bakunyenyezaamu ne bagamba twakuwa ssente n'eddiiru nga tonyega. Munnange n'okubira penge ne tiimu yammwe ne mutandika okunafuya bannayuganda n'okuvoola Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala Mondo owulirize. Nsaamusooka muwulirize obubaka buno, then njamuwulirize obubaka buno, then Mondo mutandikeko. Tusigala nga tuli babigamba. Abavuma komanyoko, abavuma oli muppi, abavuma oli musiyaga, naye ng'enjala ebaluma every single day. Abatulira bangi mu Kampala emitwe miyaba batambula batobola bakanula amaaso tebalina kye basobola kukola. Nze kiragamba abantu nti ejjeri tuufu waliwo reality. Waliwo president w'ebigambo waliwo ne president wa constitution. Waliwo w'ebigambo ako kategeere nako
nti waliwo president gwe bagamba ndi president nga wa bigambo waliwo ne president nga wa constitution ngayakwata bayibuli n'alayira oba mwagala oba temwagala ekyo temugenda kukikyusa era mujja kulinda 2026 era mukkirize mwewandiise mukole konvoyi mukube ebipande singa mwe bapresident baadi kuba ebipande abo kambaleke egaali ebamazeeko eyo mbayisiramu balangira president nonya strategy omwana wange afuna atya ettaka mutabani wange muleka ntya singa siva mu nsi bino tujja kubibabuulira oba mwagala kubiwula temujja kubiwulira naye manje muva ku live kuno mutwebaza nze nfuna abantu balina boxinga ne baŋŋamba nti weebale nnyo oyogedde ekyokusatu baba bakuba tiyagaasi nkwegayidde tosembera wali tiyagaasi beera muyaaye genda ku uhuru waggulu ku restaurant olwokuba enduulu naye ng'oli eri oli waggulu eri olina okubeera waggulu wa uhuru ku restaurant ya uhuru nga kooyimiridde olabe kiri ku wilisoni wansi bino byoganda ofiira mwoyo gwa ggwanga bakukuba ne bakusiba ne bakuteekayo n'osigala eyo and that is a fact from the oba oyagala toyagala bino ebyakifeefi kati kanjogere bwe nti bayogedde ku Besigye naku bbiri okyamuwulirako nga bamwogerako gegekugapa deputy mayor wa Kampala lyuzira olina gwowulira gwayogera bana bavuma kuno teri asobola kumugamba nti bamute ne bamuta nze nfana buyinza mufuge oba mumfuga mufuge oba ne bajjajjabo bafuge nze noonya wali ssente atalina ssente tonsemberera sikolegana bannafuna basiru sikolegana sooka owulire oyo naye yayita musumba yagambye akolagana n'abasente yeerimbise mu busumba ngenda mondo nfulumya kati nudizizo ez'obusiyazi buza agashumba lindako maleterezaamu wano kubanga ekyuma kyagala ku mondo mumutagingi mwagala ku video muliriza lindako ya Pastor Mondo njagala ajje ku video wano obusiyazi bwo ense butegeere n'emirimu gy'okola era n'ekyakutuusaawo njagala owulirize mwenna bannayuganda bali ku video eno owulidde Pastor Mondo omanyi bano abasajja abafere abeerimbise mu busumba Mondo omubuuza omulimo gwakola taguyina era nga mu kaseera kano Mondo oli eyo oli mu kutambuza butwa Mondo walekene emisango era gwagamba nti Museveni abaana bali mu makomera simanya bamwegayirira abasonyiwe bako balina musango ki abaana boli mugira gulachogera ne wetondera emirwe emisango gyo era byoliko emiwesi omusumba omufere omubbi Mondo njagala nkwabye owulirize ensi era ogenda tegeera nti lino eggwanga lina bannannyini lyo njagala wuliriza bulungi emmeme ntono va ku video waliwo constitution egaana nti tolina kukola birthday eyo bwe bulina obusobozi ne ssente bino ebimutya mwe mutya nnyo kubavuma naye emitwe gino bizinesi zammwe zifudde temukyatembeeya oli bize okutte flag nze mbabuulira kebe Museveni tiwetaaga kumulwanira kebe Kyagulanyi tiwetaaga kumulwanira kebe Besigye tiwetaaga kumulwanira. You don't need any of those people. When you die, it's your wife and your children who are going to suffer. Segirinya katabamu minsinga baana be basirika bana basajja boogera kuno boogeza internet boogeza bigambo naye they cannot even tebasobola kukwata sapuli n'okutwala Uganda, wake up, young people, wake up. Get out of your stupidity. Find your level. Waliwo byebufuzi bitali byammwe
Muzukuke. This is not your place. Get out of abasajja ba controlling economy barara, aba controlling mundu barara, aba controlling judiciary barara, abantu aba controlling eggwanga Uganda barara. Sibino bya internet. Put together everybody who is in internet. Put them together. Put them together. Put them as a bunch and bring them. Parade one by one. Ask them a sentence. What is leadership? Mwe katwogere ku ggwanga Uganda. But I can tell you, I'm not scared of anybody. But I'm not going to come from a chitamfumangako. Mbabulira chitufu. Mugende mukole sente. Mugambe Museveni abawe sente. Ate mwe abanupu bawa magezi. Museveni bagamba nti alina sente zagenda okubeera mukomera. Nkikubuulira. Terirera ddi agenda okubeera mukomera va mu byobufuzi. Abakuba duka. Genda ku restaurant ya Uhuru. Funa lift. Yambuka wa madaala. Okengere wansi kiri wansi. Naye ebintu byogamba nze ntaddeyo omutima. Ngenda kufa. Nfula ebyo bumala budde. Abofa abagenda okumisinga baana bo be balina erinnya lyo. Bofa abagenda okumisinga be bantu ekika kyo kyovaamu. Ng'oli wanvuma, oli wansenene, oli nsubuga. Bw'omala okufa ensi egenda kutambula. I am appealing to every young person who thinks that violence is the way to come to power. Forget about it. Banji bafudde abasajja bakyatufuga. Mbabuulira amazima. Tukole kinaatuyamba. Tukole binaatuyamba. Naye bino bituliko bye tuvuma Museveni. Museveni omuvuma nnyo kyayi. Tamanyi n'abamuvuma. Penge. Teri amuvuma. N'abawugira wano olunaku lwaleero tebalina. Entebbe mu ntebbe ezo slogan no bazireeta. Temuna kye mutugamba. Abasajja nga babagamba tujja. Ne bagamba temuna kye mutugamba. Ne bagamba tujja. Ne bajja. Ne bayitako. Kati buli muntu yaddayo mu nnyumba ye. Abaana baafa ani abalabirira. Abaana baffe bagenda kufa. Nja okutegeeza bonna bagundi ba Museveni. Mondo mu bwongo bwo mufere gwe ani atta bannayuganda abaana abo. Museveni yabatta si Bobi Wine. Era ffe ogenda ku street tuba tulwanirira nsi yaffe. Museveni yasiba abantu yali mu kubatta. Weerimbise mu busumba olw'okuba olya ssente oyogera eby'ekisiru. Ngenda kwabya olwaleero. Tetugenda kukkiriza bantu kufa bwe bati. We are not going to allow violence in our country and in our city. Era ikola ku busiru bwo Mondo oli munnayuganda. Olw'okuba olina kiro z'embizzi. Olw'abantu be weewuunya. Who Mondo? Wetaba kubeera mu zzu oli kyabulambuzi. Tosobola na kwesangula gwe oli mu kwogera ku nsonga z'ensi. Tewasoma oli mufere. Musiba tetwagala violence. Museveni kye kyamuleeta mu buyinza. Bamulonda bulonzi. Oba yatta bakitaffe. Kati ngenda kukwabya musajja gwe n'akakundiko. Nkubulye n'omwana gwe walepinga. Omukazi eyafudde ennaku ezo nga ddiirwa ogirimu musajja gwe ogenda kakasa. I call upon SFC. I call upon Uganda Coast Defense Force, Special Force in Police Force. Kuma abantu baffe n'ebintu byaffe. Kati nze komanda nze ayogedde. Mukume Uganda from border to border. Komanda kati ndagire nga komanda. Mpita SFC. Mpita Police Force, Special Police Force in police. Mpise military police ne UPDF. Mukuma abantu baffe n'ebintu byabwe. They will protect Uganda. But bino byokujja wano nemutya kubanga waliwo ayogera abaana bangi basibiddwa bafiiriddwa. Nona kuleka ntu wali omukisa guno. Akakantu ako njakababulya bangi bakoogerako nti abaana bangi basibiddwa. Ani abasiba? Museveni yabasiba. Bobi Wine alina ekkomera. Bobi Wine alina abasirikale. Babajja n'amayumba gaabwe nga tebagenzi na ku street. Neggwe weerimbise mu bufere. Ossa okwata abakyala. Waliwo omwana ono gwe wakigizaawo ne maama we yali akuwaabidde omusango. N'osalawo n'opanga ne bamutta. Franklin Mondo.
kati njagala mondo owulire mubalekesebo afande muzisa mbadde nkusaba abantu mubate buli mutayino mubasonyiwe bano tebamanya kyebakola mubasonyiwe abaana baffe abavubuka abalivaayo tebagenda kuddayo kubeera mu bya street tubasaba mubasonyiwe abazadde balabe ku baana baabwe nesegirinya ndowooza omulaba omukulu ono balinga abalaga nti Bobi Wine yasibye abaana kati nno tubagamba okugenda ku street Museveni nakyo kimujjako era akuwulira gwe munnayuganda bano basima penge emusiriki bamondo bye bali mu kubagamba basasulwa ssente babatiise babateekeko akatengo ensi zonna ezinunuddwa amakubo ge bakozesezza n'eryo kweriri saagala mutye era bano bamondo ba state agency banyamulenga abaveeri abali wana bali mu kwenjoyinga rights z'ensi yaffe social media kati oyo mondo eyafera abakyala abanaku ye pasita kikaaki ayinza okugamba nze sikwatagana na banaku oyo pasita kikaaki bebo Museveni baleeta kati kyakola emisango gyakyo ne kidduka wano kiri eri bakiwadde ddiiru ez'okutta abantu okubawa obutwa balyoke bakikkirize wano era mujja kiraba olwa sayizi zaakyo bannayuganda mulina okuboola abantu abo babataddewo okulaba nga bo bennyini bakola ebikolwa ebyekisiru oyo state agenti bapasita bangi wano basibisizza abadde ku mulamwa yali mu mission eya local mapasita kyazze ono mondo gwenjogerako musiyazi ye tiimu ya pasita Kayanja Franklin Mondo nakufunyeeko data yenna naye njagala kutegeeza ne penge tiimu ya penge mukola mulemye okuleeta emiramwa egigatta ku nsi musasuddwa ssente buli lunaku mubeera kulinnya Bobi Wine na NUP muli ku mawanga gwe penge oli awo tolina butuuzi osiiba osaba abantu ssente n'essaawa zino penge abantu bookyaza ne muba staging okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu tubalawula bantu mmwe era gwe mondo woosula tumanyiiwo ebibadde bituuka ku balala tooza n'abisibo tebisobola kutuukako abantu bangi beefuula nti bo bali awo ne baleeta abantu ne bavuma omukulembeze waffe mu kino tetugenda sirika mu kisiriki bano abantu bonna balaba babadde mu butego muganda wange avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu aba atuzizzaayo emyaka lufukunya mu ttaka bano be bagasumba bazze beerimbika mu opposition ne baalidde ssente za Museveni katubalaba kati ojja kulaba mission eno yonna ey'okumalawo abantu mu diaspora nene abantu bazimbye ebizimbe mu mission ey'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mondo njagala mwenna abantu abali awo mu USA naddala abasumba omukulu ono mission gye baamuwadde nnene era ng'alina ogikola bunnambiro ono mondo n'oyo nabo bapenge bonna bakireereesi abatalina mirimo omubuuza eby'obugagga bye ng'abalira ku ngalo abadde affera bantu njagala okubalabula bannayuganda n'okubategeeza mwegendereze abantu essaawa zino abatamatama Bobi Wine omuvuma ku ki akoze eki gwe lwaki togenda Museveni n'omuggyako bw'obanga gwe mondo omanyi waliwo abantu abeefuula nti muli bagezi nnyo Bobi Wine mutuuse n'omuzaala muli awo musitowa kiro za kabirizi ne mudda mu kuvuma Kyagula omanyi Bobi Wine gw'olumba mondo omanyi Bobi Wine gw'olumba kuba mondo bwo obufere bw'ofunyeebu omubuuza verses mu byayogera avuma bantu lwaki muswaza abasumba abali ku alaali lwaki mwefuula ebitagasa basajja mmwe katunuli oyo penge ali mu kunoonya abantu bano wammanga mujja muvume Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu waliwo akavubuka bakayita Godfather Opondo Demogasta abo bonna ba state agents Bopondo kati penge ne plan temulaba Opondo okubeera mu zi comment abo bonna ba state mafias
be bawadde abo mubani following kubanga abo nabo balaba teke yabe bye boogera bye bimu mubuze Gashumba ali luddawa mubuze Gashumba ali luddawa era njagala okutegeeza mwe Munnayuganda ali ku video ebintu bino nga bigenda mu maaso muyina okwetegeerera muyina okumanya nti mu kaseera kano ensi yammwe abanyamulenge bali mu kubabuzaabuza Museveni okutya kwalimu essaawa zino n'akatengo y'ensonga lwaki bali mu kukola ebyo eby'obuyaayi bino nzize mbibagamba era nzize mbibabuulira muyina okubitegeera sharinga video ngende ku mawulire agandese sharinga video njagalako abantu bangi kubanga bino si bya kusaaga era tetukyali mu kusaaga nsaba mwenna muwulirize ensonga nga bwe tugenda ozoogerako njagala kulabula abantu ab'e Canada abantu b'e Canada waliwo gundi eri mu kutambula ya NRM era nga Nabbanja asuubirwa okujjako awo e Canada ne Balamu Balugahayire ntegeezeddwako Nabbanja bagituumye Canada NRM Chapter Symposium 2022 abantu b'e Canada nsaba mwegendereze baagala giteekayo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu ku Hilton bagiyise Hilton Niagara Falls muyina okutegeera ekirese Nabbanja awo ne Balamu bano abakulu baagala kati mwozi project gye batambuza bagiyise NRM mu biki ebyo era nga mission eyo ne Jose Chameleone Mayanja agenda beerawo gwe Munnayuganda wenna ali ku video eno njagala kubuulira ekigambo kino oba oyagala Chameleone oba oyagala Ronald Mayinja oba mukwano gwo nga gw'oli awo munnange olaba ng'ebitakwatako oga munnaye ze ne bwe ŋŋendayo bino bya politics Museveni abbye eggwanga lino gye buvuddeko Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi yabadde mu Parliament nga bayise Minisita Kasaija ne bamubuuza ku ssente zino n'agamba munnaye ssente twazifulumyanga munnaye mutusonyiwe ezaali kuyambye gwe naawe osobola okweyagalira mu nsi eyo gy'oli n'obeera minisita n'obeera neeyikasa ettaka essaawa zino omwana ankubidde essimu naŋŋamba mu Miransanafu Masindi ettaka balimalawo yogera ku nsonga eno kati gwe munnange ogabuutikidde oli mu kusanyuka wuliriza sooka owulire mbagamba ebintu bino tuli mu kulwana abasajja batumalawo abanyarwanda babayingiza bali buli wamu ku luguudo tutambulira ku magye Entebbe roodi zonna enguudo magye ge gali ku kkubo lwaki kubanga babba balina omulambo gwe bakukusa sooka owulire gwe munnange agawumbidde sooka owulire sebo mukadde wa Katongole ensula obulamu bugamba ki olwaleero luno nina ekingeezeza nga kyasuze kinnuma kwole nakitegedde wano waffe mu Buganda tukaba olw'ettaka ne tukabya kajjanja banange ekiri Masindi abantu bonna ebyalo n'ebyalo babagobye ku mataka osanga ekyalo kiramba nga kya muntu omu n'ogenda ku kyala nga kya muntu omu banaye nga abalina ku maloboozi tuba tusamulwanirire ku bantu beeyo ne nabo bali muntu omu n'ogenda kyala nga kya muntu omu okulinnyako obanga owulidde ab'e Masindi kuba nabo bampuliriza nzize mbagamba bannayuganda Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza video ekomyewo naye abasajja babadde bakoze eki bagikuttemu kama n'ayamba n'ekomawo n'ensaba nzize mbagamba bannayuganda yonna gye muli bano abasajja bali mu kutumalawo bino mubirabanga ebyolwali
kati essaawa zino tolina woyinza kusanga muwoozi, tolina woyinza musanga kubanga muwoozi yatambula bamukuuma konvoyi ng'eringa eya kitaawe. Gwali mu diaspora bw'ofuna omukisa fulufiga n'ajjeeyo, bw'ofuna omukisa Jose Chameleone Mayanja n'ajjeeyo, muwe message etuuka ku bakama be nti Chameleone gwe mutuuse obaka eri Museveni, mutuuse obaka eri Sam Kuteesa nti eno ku mawanga gye tuli tetwagalayo, twagala okubeera mu nsi yaffe. Ne munnange baba buzaabuza n'osanga abantu ne bagenda mu kivulu kya omuntu eyakava eggulu ewasali musale n'afuna ssente. Essaawa zino wenjogerera abagagga mu Kampala abasinga babajjeemu, babakuba babadde obutwa, abantu abafa mu COVID bangi, bannaddiini abattiddwa bangi nga batta mu bitundu byebimu. Njagala okutegeeza ekiri mu kyalo bw'otuukayo otya. Amagye ne mu byalo gatuuse, amagye mu kyalo bakitaffe tebakyasobola kutambula kiro. Abanyamulenge baguze ebyalo n'ebyalo be balina ebyapa, mwe mulina buwugiro mugawumbidde. Bannaddiini babeera ne ku mikolo eminene ne batasobola kwogera ku nsonga z'abantu. Bali kwebaza pulezidenti, weebale watuwadde zino okutegeka bino, nenga ne ssente z'abawa zammwe ne mwerabira abantu. Essaawa zino amafuta gali waggulu, essaawa zino bannayuganda bali mu bulumi, naye ogenda kulya message z'abannaddiini zonna nga ziri awo nga tewali asobola kuyimuka kwogera agale munnaye leka ekyatuuka ku Lwanga. Ebyo Museveni yabitaddewo, naye eggwanga werituuse kyova olaba bannayuganda bakoowu. Osanga ebibooziboozi bye batadde mu bannayuganda okubanafuya n'okubatta. Abanyarwanda bayingira booda ya Rwanda ne Uganda, teweetaaga passport kufuluma, bayingira muno ng'abayingira mu kiraalo. Bannayuganda amasannyalaze gaabwe ne gaggwera e Rwanda, ebyobugagga ne biggwera e Rwanda, ekyuma ky'emmwanyi kyagenda Rwanda. Bannange ffe twakola ki? Twatondebwa kubeera mu nsi nga bamasiikini, twatondebwa kubeera mu nsi nga bisolo. N'otunuulira abaana Abaganda, abaana Abasoga, abaana Abakyoli bali ku mawanga. Ntunuulira abantu bali e Boston n'okaaba amasiga, n'ogamba bano balidde okwabwe, bakaddiiddeeyo, bakuŋŋaanyeeyo. Museveni n'ataswala ye mwennyini n'avaayo mbu abo tugenda baidaifusinga. Nja okutegeeza gwe munnayuganda, wallahi bano abasajja bagenda kubasala kaamaaso nga mulaba, babasaleko obusajja nga mulaba. Mwe mulowooza tuli mu kusaaga, yakimanyi ali ku time bomb, kyova olaba ateeka amagye ku nguudo, naye muli eyo muli mwakeedi obwavu bubatawaanya, embeera ebanyigiriza. Munnange leka sina googera Katongole, bulijjo oyogerera Uganda. Mwana gwe muveemu okutya. Bwe kiba kyetaagisa abamu tufe olw'okukyusa ensi eno, wallahi ogwo mutango gulina obbeerawo, kubanga ne bajjajjaffe baali bazira. Mulembe ki guno? Abantu abalina amaaso abiri ng'agaffe, abalina emimwa ng'egyaffe, emikono Katonda yatuwa ebiri, batumanyirire wano. Kati baleeta abantu abatunafuya ne balumba ne kabaka waffe, ne balumba pulezidenti waffe Kyagulanyi olw'okuba tuli bayaba, olw'okuba tutya, ne babatega abakazi. Mulimu eggwanga wa bannange, njagala bategeeza mikwano gyange, muveemu okwetiiririra, mutegeere kye mulina okukola. Abaana babazimbidde amakomera, Abaganda babasibira wano ku ttaka lya Kabaka, babazimbira zi safe house, babakuuma nga nkoko, babasiibya mu biyumba ekitalya nga nkoko, bali mu kulya ccacu. Abasajja abakulu babakwata
obuwere bubajjeko ebitundu byabwe ebyekyama bali eyo beetakula. Lwaki? Lwagamba Museveni wabba akalulu ka Kyagulanyi. Lwagamba Museveni nti oli mubbi. Lwagamba Museveni bakitaffe ottabaaki. Bannaddiini ebyo tumale kweyambula tubibalage okuvaayo okulwanirira bannayuganda. Emizindaalo Nabbanja ayimirira atya ayogera ki? Baganda bange ebintu mubijjemu saakasi, mubijjemu omuzannyo, tuli serious. Eggwanga abasajja balitwala naye abantu tebakiraba. Muwooza atambula akula zi birthday, sente z'omuwoyi w'omusolo ziri mu kwononezebwa, abantu tebalina giravuzi mu malwaliro, abakyala bazaalira wansi. Naye ebyo byonna temubira, temusobola bivumirira ebya Muwoozi. Abaganda bameka abakyalina amaduuka mu kibuga Kampala? Ekibuga Kampala abantu abaganda abasoga be babeerangamu. Ne kati bavandimwe oyo Amis Kigundu yasomanga ne Muwoozi wano kugundi ku Smack n'amuwaddukanya. Abanaku ffe ne bajja ne bookya emmaali yaffe mu paaka yaddi. Ekiro ne bazimbawo ebizimbe byabwe. Amaduuka bagatadde ku bbeeyi ez'owaggulu. Abantu bayingiza emmaali omusolo mungi. Abachina tebasasula, Abanyarwanda tebasasula. Abantu bazze mu byalo. Omwana agenda n'akola sente ze n'afuluma ebweru w'eggwanga. Akomawo kuteekano nga anoonya bizinesi gy'akola tasobola gifuna. Nga buli wateeka sente waliwo bafeere ba Museveni. Omusolo nga mungi. Mukazi we tunaafundikira ng'ali awo. Baana bawala bazze mu kwetunda. Otunulira abaana abawala n'osaasira ensi yaffe ng'emirimu tebagiina. Museveni abantu yabaavuwaza mu COVID. Abaana otunula enguudo, n'otunula ogenda awo ku Mabiito, ogende Nakawa, dansaazi wa sawa 8, sawa 5, osanga abaana abato bali ku nguudo balize basajja babagula. Nenga babakirako sente meka 15 bamusiize mukenenya. Baganda bange bw'obanga oyagala ensi eno ng'olina omutima gw'eggwanga, n'osanga bannakazadde b'eggwanga ku luguudo lumu 50 balinda basajja be beebaka nabo. Kubanga mu kibuga baabagobamu. Ekibuga kirimu magye olw'okuba Museveni yatya yabba akalulu ka Kyagulanyi. Munnange n'agamba baveemu, bayinza okwekuŋŋaanya ne bansijja ku bukulembeze bw'eggwanga. Ne balekamu abaaba Banyamulenge, amagye gasiiba muli, poliisi zisiiba muli, buli wamu tutambulira mu basirikale. Why? Abakulembeze b'ennono temubiraba? Lwaki tutambula tulaba emmundu? Kiki ekiri mu ggwanga lyaffe? Abantu emityana waba bagoba ku mataka. Abantu lwaki mubagoba ku mataka gaabwe? Mubatta, mubakola buli kimu. Abaana abawala mubaleepinze. Eggwanga Uganda, Katonda simanyi Mukama waffe kye tugenda kusaba, naye abantu bali bubi. Gwe munnayuganda ali ku vidiyo eno, njagala nkugamba ebigambo bino obiwulirize bulungi. Bino byonna bye njogera abamuwuliranga amawulire n'ebyo ebiri mu nsi yaffe. Lino ly'eggwanga nga mu kyalo tibakyasobola kufuna ttooke, n'akawunga tekakyasoboka. Naye nga bajjajjaffe emmere baagiwanga bano bamuunya busa. Bamuunya busa. Kati bamuunya busa be balina amataka g'e Masaka, Singo, Gomba, Bulemeezi, be bali mu kweyagala. Ate ne bajja ne batuvoola, ne baleeta tribalism, ne beerabira nti bajjajjaffe baabaaniriza mu nsi yaffe. Njagala okutegeeza wenna munnayuganda ali ku vidiyo y'olunaku olwaleero, zuukuka, we tuli wabi. Saagala agalamidde, ye ŋŋoma yeetaaga okkubibwa kati. Abali mu diaspora, abali mu diaspora, bw'olaba kamiliyoni akacupa ku mutwe, abo be bamalawo eggwanga lyammwe. Era babadde eno nga bagamba ne baaba Museveni oba alogerawa,
nosanga oli najja nakwata essimu ali mukulaga kamiliyoni musonyiwe kudiru ki omanyi Franka sente zaye kyamussa omanyi lita nabukenya alikomawo ebyo olusaasasa era za Abaganda mundisappointinze ojja kusanga Abaganda be bali akomyawo kamiliyoni gundigirawo oti Abaganda be bali awo be balyamu olukwe be bakozesa ebyekisiru Abaganda ojja musanga nga ali kuna akuba kyagulanye n'omubuuza kiki nga sente zibamusasula buli awo busente obw'ekisiru Bannayuganda mbagamba ebigambo bino waliwo tugenda okutuuka nga ne muganda we toyagala mulabako ne mama we toyagala mulabako nga mwenna muli ba refugees mu nsi yammwe mugenda fuuka ba refugees ku ttaka lyammwe mu kalica zammwe mufuuke momboze n'abakulembeze oba ba Buganda oba mugenda kutuuka okuliira ku nsiko. I'm telling you what is coming. Ate mugenda kuziika ebyo nabye muliko mwambala busuuti mwambala bugatto bano abasajja they are strategists, they are strategic. Bwenjogerera essaawa zino bo bapulaninga ono gundi afudde atya tebapulaninga ono gundi obulamu bwe bweyongedde butya afudde atya tugendeza tutya Abaganda okufa tya mu COVID tunyigeyo abantu mu Buganda ne bafaayo omutwalo gumu tujja kuba tulina kye tukoze naye nga COVID yaliwo wano mu Uganda mission abantu bazimbidde mu bizimbe bwe bajja makanisa bannabbanja ababba ssente zammwe mubakubira ngalo ekifo kyo bannabbanja oyogera ki Bobi Wine atulwanirire gwokoze ki gwo mama nabbanja mama wo tomanyi mama wakuzaala tomanyi nnyoko yakuzaala bantu mwe munyiige baleete obusente abo basajja b'NRM mu bwagobe bawanike ebigalo mbagambe fuluma tetwagala bannaddiini ne bakola speeches womereza mebiki right honorable bannange temulaba kiri maaso omusajja atuuka n'asenda kanisa mu Ndeeba St. Peters nga yerimbise mu Dodoviiko mwanje ne Museveni simanyi yalogera kikyatabakoze muli kye mulinda ekintu ekisembayo kutta balwanga bali luddawa Kaggwa ali luddawo musumba we Masaka. Ugandans bwe twetaaga kusiiba tutegeere mumbwa kamala byonna egendo tuzuukusa tutandike kati abantu bali eyo kati ogenda balaba olwaleero wa pastor bamuyitaani pastor ono we Nasana bamuyitaani mvulo mulenzi ono bamuyitaani pastor we Nasana ayina ekivulu kyawo kugundi kwa Afrikana mugenda balaba bali eri baguze emyenge banywa wali we banywe okumala abasajja bano balaba we mugenda onywera ekifo mwakipansa kya Museveni goloza Afrikana yaani Bugembe era abasoloze mwalaba abagagga abamwe bakolanga babuloka bye mukolu afa tya ebintu babiramidde mukyala wa Jim muwezi kudiruki biba byabwe kati Bugembe adde wali amunamwe mujje abayina muku sente babuloka ba mama Fina badwali okuzina nenga sente za Museveni yazibawa agena atubafunireyo abagagga ba puppets bajja ne besinisa nogamba na ina sente naye nga yazijjawa lwaki wano mu Buganda omugagga olufa twaita bbanga mabirizi ebyobugagga nga batwala mulwana yekolera ebibye nesaategera Museveni we yabiyingiriramu bakasiwukira bano bonna basebalamu ebintu byabano kati bana basajja mwe munabeera ba brokers paka ddi
Bannayuganda tubibagamba nga tebannatutta kuba abasajja bagenda tutta. Ffe tubadde mu makomera mwaka mulamba. Muve mu kuliisa ebijanjaalo empiso. Mugenda mu mazina. Kino kiramba muzina bamuwozi. Kati bo essaawa zino banoonya strategies beekuumidde batya mu buyinza obubatulugunya. Kati gwe wazaalibwa mu 8. Museveni najja mu 86. Okuze okulidde ku mulembe gwa Museveni akutulugunyiza. Obwavu ne bukuunyako ne weekyawa n'ofuluma eggwanga. Museveni abakutubaddeko emyaka 36. Ayagala ana 40 years gy'ayagala. Nenga n'etaano asojja eyongeramu. Ne mutabani we amuleete. Mutabani we is 40. Mutabani we mumumanyi entegeera ye. Kati bino ebintu in a real sense bwe mba mwagala ensi yammwe essaawa zino oyinza okulaba tekikwatako olina ku busente wagira NRM. Gamba emirembe gikyuka n'aboopote kati babatulugunya. Abaana ba mama abaana ba banyakairima babatulugunya. Naawe andaba omusirikale. Abaana bo oyinza okufa mu myaka 2. Abaana bo ate bano emyaka egijja mwagala kati golosa ababo bagenda kubeera batya. Muvemu abasiraamu. Babasiraamu. Abasajja ne babatulugunya babatta ne bakola bachajja mizikiti. Mukozese methods eziboola abantu. Aladisi wa Museveni talina kujja kuziika. Ata hase genda obyogerere wa Museveni. Bano banyambala busaati bwa yero ku kyalo tomuwambazi. Bano banyambala busaati bwa yero bugaali bwa yero mugambe oyafiiriddwa mweziikire. Engeri gye mutema emirandira. Toyina ngeri gy'ogenda kulaba Museveni. Ne bw'awulira nti agent weeri abantu aleka sina gamba. Naye omuntu nayambala akasaati ka yero n'akasibamu ali ku kyalo mumumanyi. Nakiwala n'asimba olusuku ebukoma nsimbi. Mwe musaaga. Twagala bamukajanga. Ku mulembe guno bamukajanga. Muyina okujja. Tukooyo obumbula mu nsi yaffe. Nabano bannabyabufuzi aboogera sweet politics bannange ebyo byakomye. Bwe munadda mu sweet politics kuswitiza. Banne bano NRM ku mukolo tubanjule biki banne babaka ba NRM okukubanjula ki mu abantu mugende kati yigwe mulembe omusajja atutta. Banna Uganda, this is your country. You should wake up. Tewali agenda kuzukusa wezukuse oyina sente mmekaawo. Awoli woyagala okubeera. Abaana bo oli nabo wakafiirwa bameka. Abaffe ettaka oyina buli enkanaki. Mumunange naye ka politika ange 3 enansana. Munsi etegeera obeera 3 mukulu Katongole noze Katonda abadde ampadde ku ssente nazimba obuziku bwapangisa abasajja balina zaakeedi. Abasajja balina zimmoolo. Oyogera ki? Bakusinga magezi nosanga abantu abaganda abasoga abacholi bana abasajja abanyamule babakozesa jjana akasajja ako kagezi wano tuyinza kukola tutenakuleeta zimba kola boti wano joyinza okukola boti nokola eno business ne bamuwa 15 n'agenda bambi musajja wattu naye bamulogeraawo 5 bamujjako bwongo nosanga ba professor bali awo Makerere bakaddi enigina abasajja bajja baga kati wano tukoze nenga bo banyamulenge bajja busiba pakasi bana abasajja bakolerera ekintu kyabwe ne bakiwa obudde ne bamanya omulabe ne bamanya ani agenda baletira obuzibu ne bamunyiga mangu naye mwabenkwe oli najja n'awaana kamiliyoni
mumuleke waffe munnange ekyo kibi kyaffe olina jana kati mwe we are on the serious cause of removing the dictator kyovola bamira nsanafu twamira ensanafu ne tuva mu bino ebyokuswitiza bwe nkuba bomu nkuba lumu ebwatuke noweka nabukulira agiwulire bakozesezza abantu n'otunulira bano abasajja bawinyi ddolo batanga odoyi bali eyo boogera ludikya otuuka ewaabwe abantu nabadde ntunula ekiri omolo allahu akibar omolo waliwo abadde badduukira mu konvoyi eya nupu nga bambadde obusaati bwenyale n'omugamba brother lwaki oyambadde akasaati siina lugoye naye ng'awagira kyagulanye nagamba nze akagoye kanakenale mukambadde lwakuba siina. You people, you should understand this. Abantu bali ewamambuka mulaba bano bawinyiddolo babawo obugombe ne basamira bali bubi. Abantu bali eyo ggulu envunza zikyabaluma. Museveni ajja n'abalimbalimba ne bannaye tunulira bakalamojja. Bino byonna bwe tubyogera abamu bajja gamba tetwagaliza nsi. Naye gano ge mazima. Wenna Munnayuganda olina okuzuukuka otegeera obuvunaanyizibwa bwo mu kukyusa ensi. Mwejjemu okutya mutegeere omulimo oguba tunuulidde. Fe abatunuulira ewala mugenda tuuka ekiseera ng'onoonya maama wo wamuziika nga tolabawo. Naawe obule we bakuziika. Kati kolerera akalamboko engumbagumba zo oyinza okgenda mulimbo. I'm telling you. Oyinza okgenda mulimbo. Abasajja baseesedde districts za Buganda n'ababaka abamu be bataddeyo Banyamulenge bagenda bayiwayo abantu kati otuuke mu bitundu by'eggomba Bukoma Nsimbi kati muba musigazzaawo ki? You people, n'otunuulya waliwo omuwala Kasimamu Tasingwa akiikirira Buyikwe muwala Munyarwanda Kalangwa ali eyo ekayunga batuga bantu babamalawo baleeta bantu bayiweeyo intermarriages eziri awo. Kati bino bwe tubibagamba abamu batunyiigira, but the truth is eggwanga abasajja balitwala ate nga mulina ozuukuka bunnambiro. Saagala agalamidde. Abasajja batutta ffe tutunula ne batta asooka ne batta owokubiri ne batta owokusatu neffe bwe mutta tuli biyenje. Ffe tulina magezi nti omuntu oyo bamusse busi. You people, bino tujja kubibagamba. Abaana bammwe temubakoleredde mwe mukole gwa kubaweerera nga tebafuna mirimu. Abaana mubazaala muli mu kuzaala nebe muzaala be batta abaabwe tebafa. Olaba gwe Abanyamulenge baziika ddi abaffe enjala ebatta obulwadde ne bubatta embeera embi n'ebatta. Kati bino byonna bwe mutaabitunuulire gwe obuuze oyo Diana Mutasingwa eyesimba Buyikwe Omunyamulenge mukale tugende mu Western. Mu Western mbulirayo Abaganda abeesimayo ne bafuna obubaka bwa Parliament. Mbulya bali bameka. Bano abasajja baleeta obubadi ne baleeta omuntu nga lutabayisirwa ne bagamba ye Katongole. Omuntu omulaba ayinza n'okujja nga yeetadde mu struggle naye omuntu anogamba naye omuntu ono ali ku nsonga z'abantu n'okirekawo. Kati Laakayi waliwo Kinyamatama muwala Munyarwanda ali eyo yeemuppira Laakayi. Oyo anaayogera atya ku nsonga za Buganda okugoba abantu ku ttaka? Anabyogera ddi? Smart Katushabe waliwo ono Nayeebale ali Gomba. Kati nammwe gwe babuze Gomba baani abaliyo bayiwayo dda Banyarwanda be baliyo. Amataka bagawamba buwambi balina zifaamu. Oyima yonna gambe bali mu kuseeteeza. Kati bino byonna ne wammwe Kyanna Mukaaka Lusaka lw'Emmese Mannyoga Seka Kannyogoga Kirimya Gulama bigenda kutuuka.
Munaye mwete mubitunuli ate kinaba mama wange akyaliwo. Mama wo engumba gumba ze abasajja bajja zijjayo. Baseeteeze kati bamaze okulaba ebibuga ebyafuna sitenti Masaka batandise okugulamu amataka manene ba ewakola. Olaba abasajja bagenda Kalamojja bali mu kugoba bakalamojja ewaabwe. Babagambe bali mu kuba mamundu. Noloza nti bano babaagala. Dear comrades, wenna wooli akaseera ke tuli musika kakungubaga kakuzuukuka tulwanirire eggwanga lyaffe. Naye bwe mutaalwane ne mulowooza tebibakwatako tubirekere baani mbasaasidde. Okozeewo ki? Nze temumpaana buwanyi kubanga kye tuliko ffe twala kujjako Museveni. Era ojja kusanga obunyampi bwa Museveni, obwavu, obunaku nga bwe buperegesi buli awo tebulina kye buyina. Obusanga bulumba buli kimu nenga tebulina makulu. Museveni ne Muhoozi abo nda tebalina kye batugamba. Ubabuuza bajjajja baabwe bataanu babayina tebabayina. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale kujja kubanga osibudde eggwanga n'otulaga abantu abatuufu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze wano mu ggwanga Uganda atulaze obubbi bwa gavumenti ya Museveni. Abasajja babba ssente za coronavirus simaka mwesaawo abasajja basalimu sale yaabo. Abasajja bazimbye amaka mu ssente z'omuwoomusolo. Abagagga bawano babasitabusi bano bonna ba amu bali mu kubba ttaka lya kabaka. Amu yani atwala kabaka k'ettaka. Amu afuna ate ekyapa ku Mailoland. Bino byonna bigenda kubeerawo. Amu takolanga ku ssente yadde mufere. Amu ne muganda wa Aruna ebizimbe byonna ebiri awo Aruna Towers genda mu Kisenyi badde bookya bantu ku ttaka. Ebyo byonna bintu bya Muhoozi. Amu yasoma ne Muhoozi ku St. Mary's College Kisubi. Era Amu obugagga bwonna bw'alina bwa Muhoozi. Bino bonna abantu bagwa mu Parkland ekisaawe ekyali ekya Buganda Museveni kye wasangawo ne mukisendawo ekya Nakivubo. Tewali abakasisiemu lya ssente ekisaawe ekya Nakivubo kiki ekigenda maaso. Bazimbyeko bizimbe bya Amu liizi ya myaka simanya 5. Abantu bagenze babookya bwokya. Amu bamutadde mu kwagalana bamuleebeezeeyo naye alina ssente yazikolerawo. Taata we yali asuubula Nairobi awo ang'alina akaduuka kuki ku Mukwana Arcade ng'asuubula bujjiini. N'aweerera mutabani we Amu gy'akwatira ne Muhoozi nono Cedric Babu mutabani wa Babu. Kati abo bonna baffere. Mwabisi Kyegondo omugagga sebo bamukuuma SFC. Lwaki bamukuuma singa ssente zibadde kwalaani? Bamuzimbidde ennyumba matiri bonna bataddemu ebintu amu biki. Ebyo nna babali mu kubabuzaabuza. Njagala okutegeeza Munnayuganda yonna gy'oli abo abaffere be baleeta mu beegendereze. Waliwo kano akawala ke bayita Zaala Toto. Muze muwalampa abantu. Nakulabye walampa President Kyagulanyi. Omanyi yadde enzaalo zaakubula n'olebibira ku lujja. Emize gy'okufuka ku buliri tegikuwalampya Bobi Wine. Yawalampya ne Farida Nakazibwe. NBS simanyi what is your role. NBS muleeta abantu abasiru n'otunuli ono Simayichuli bemuteekako. N'omuza Wizi Simayichuli. Frank Gasumba abaffere bemuteekako. Ono Lwamiti ali programu namba bagitadde okuvuma Kyagulanyi. Gwanga kirino lye tulimu. Gwanga ki? Abaana baffe balaba abantu aboononefu be bali ku TV. Enseeragawa. Naye Munnayuganda njagala okugamba ebigambo bino obitegera olunaku olwaleero tulina okulwanirira ensi yaffe. Tulina okukyusa ensi yaffe kubanga Katonda yagituwanga ekirabo. Ssaabasajja Kabaka awangaala.